Lydia Kitonso omutuuze w'e Lubaga y'omu ku bantu abalowooza ku bubbi obuzeemu okucaaka mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. Ku ntandikwa y'omwezi guno ababbi abaali bambalidde amajambiya balumba munda mu kikomera mu apangisa era okkakkana nga bakuulise n'ebintu byabwe. Oba oggyeko lights inside omuntu ali wabula batasobola kulaba naye gwe oba omulaba, so I came and peeped. Nendaba nga ababbi ne ngamba bannange, they had pangers ebijambiya nga babikutte, they're like 6 guys. So tuba tukyawogana guy najjaawo ku luggi kubanga nze mba mulaba inside. Nekijambiya n'agamba gwe woggana naye we naalumenya nja kutematema. Kitonso agamba nti omu ku bapangisa mu kikomera kino yawunira batono okutemwatemwa. Tekako ebijambiya, you know, that trauma. Namutekako ebijambiya. So Olivia in the process was shouting. In fact, yatutaasa because she kept on shouting. Ikinyana mpindi obulumbaganyi buno bwakolebwa waliwo abatuuze abalala bayita mu mbeera y'emu. Waliwo bwe bayingirira omukyala nga siriimu ne batandika okukolokota oluggi okwagala kulumenya era nakubira wa defense najja abasajja oba batya ki ne badduka. Poliisi etubuulidde nti n'eggulo wabaddewo obubbi mu bitundu by'e Mengo ngeno abatabanya ngamba bakuulise n'obukadde 2 n'ekitundu. Bayingirira omwami n'omukyala twabakwata era nga tuli mu bbabo za 4 na 5 nga tuyina essuubi nti be bantu abatuufu be tuyina abenyigiramu obanga be bantu abagenda tuyamba okutuuka kwaba bali emabega w'ekyo ekikola. Abamu ku batuuze embeera eno bagitadde ku basirikale ba LDU kulekerawo okulawuna ng'ababbi bakozesa akasakano okunyagulula abantu. Eno mu Kigobe eyo mu National Housing eyo Kigobe yonna yonna eno engeri gye wali ebikomera ebingi. Oluusi oleetayo omusaabaze naye nga nawe omuleeterayo ku buzibu. Kati manya wano tewali security yonna singa abeerangamu nga bayitayo ogamba kale naye tewali yonna wafu. Kati poliisi egamba nti ensonga eno gikwasiza maanyi era nga bangi bakwatiddwa. Kulaga nti cases ezo weeziri era nga kiddayo eri ffe ffenna nti poliisi weeri okulaba nti neebakuuma naye bwe tuba tutegeezeddwako mu bwangu ddala okuba nti notutuuka mu kifo ekyo okulaba nti notutaasa obulamu obw'abantu. Olunaku lwajjo mu mboozi gye twakulaze mu bitundu by'e Kabowa mu Kampala waliwo omukyali asimatuse okuwambibwa era ng'ono poliisi yamutaasizza. Okwongezaayo kafyu okuva ku ssaawa 1 okudda ku ssaawa 3 ez'ekiro kiteeberezebwa nti kiwadde omwaganyi gw'amaanyi ababbi okukola emirimu gyabwe. Ivan Kimukigozi, NTV ku ssaawa 1.